Olirege tufuna galaga nti Dr. Jose Chameleone si mulwadde wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Mu bino byonna eby'obulwadde Just Kabadi balina kye bayisaawo. Kankuwa akatambi katono nnyo naye nga nkusaba olayikinge naawe atanaba kusubscribinga ogende maaso osubscribinge. Buli socialite omukyala yakwata obukadde obusukka mu 6 n'aluwa omuyimbi mbw alina byagenda omukolera. Socialite n'agamba omuyimbi nti nja kujjambika ebereko mu mwezi guno. Socialite oyo yagenzeeko keeka alabe ebintu bye baba bitambuza bulungi. N'awulira nti omuyimbi mulwadde. What a coincidence! Onaze okulaba oba ebintu byona abadde abirwaninga nga ne ssente yamuwa ono walwalidde. Awo tujja kgendawo edda naye twogera ku ky'abantu okulwala abantu bangi balwadde. Ne leero ndabye nti Bobi Wine alina wagwagenza okyalira. Bobi Wine nsaba ompulirizeemukko yo excellence. Tukumanyi ng'omusajja ow'omutima omulungi nti bebekulu baamukuba amasasi newankubadde mwali temukwatagana wagendayo n'omukyalira era n'akulaga enzikiza n'akuyita simanyi kadingo gwe tekyakuggyako kintu kyonna gwe tukumanyi oli muntu wa mutima mulungi. Awo tiiki era gravita zaakuvuma mwagenda zimba eddwaliro weyafiirwa nnyina wamukubagizaako n'osirika n'Emiki Wine amuziikireko. Atukuwawo tiiki Chameleone yamala ebbanga nga akuvuma mwamumma kaadi weyafiirwa amufule wadduka mangu ku byoto era wasiba ku byoto wadde oli presidential material ne wasuula ku kisiki awo nga kyaka mu butiti mu nkuba mu mpewo mu nsiri awo tiiki. Ne leero mbaŋŋambye mugenzeeko ko mu ddwaliro okulaba Chameleone ne babagaana. Ne mugenze n'omuyimbi era gwabadde akolagana ebulungi ebiseera ebyo ne babagaana. Ati yo excellence njagala kukujjukiza nti ffe tusigala tumanyi oli musajja wa mutima mulungi nnyo nti oli ne waakuvuma atya katolo bw'amayamala ebiseera nga akuvuma naye gw'omukuba awaayo amabugo gw'osinga okumukubagiza. Gwe n'ovuma otya omuntu mu kaseera kaafunyeemu obuzibu tomwerabira era obeerawo n'okola ekyetaagisa. That is one quality of being a good leader. Our score is a Bobi Wine. Nga bulijjo you always score. Nita tanjala kujjukiza abasajja banoomera mu bwanyi. Abasajja banoomera mu ntuntu bustanti waabwe mwe banoomera. Gwokimanyi oyinza okyalira omusajja nga yasibye akawaanyike negwe nojja gwe just mboze mukyalira nga akimanyi togenda musangako plasta wadde eccupa y'amazzi kuba gweyagala nnyo ebintu eby'amazima kuba gwe oli muntu wa kamera era oli muntu ku kamera. Weba doizo olabisa omusajja byekiyayi. Just think about it. Ffe tukumanyi ng'omusajja alabisa. Bobi Wine alabisa. Olabisa abali ake, abali b'enguzi, buli muntu yenna omulabisa. Ate gwe otambula ku kamera. Rozze ne kamera. Gwe tebamukubidde essimu ne bamugamba nti muzze. Ate nga tabadde oba ku ccupa. Obanga taliimu kawaanyi kaluweke. Konna. Bobi Wine azze toli ku ccupa. Bobi Wine azze ne saha netoliko musawo oli kukuba matatu muda. Bobi Wine just imagine the situation sibaba kukkiriza kuyingira with no influence. Kirekedde abantu bw'oba wenda utinga amaanyi go Bobi Wine just imagine singa basanze just kyosuubira si kyosanze nga abasajja bali mu matatu. Maybe they have saved you okubeera nga abantu bo bakitegedde. Buterevu oyo nno ye mukulu penge kansubire ebigambo byo bwe mutyo mubyewuliriddeko. Kale oluvannyuma lw'eggulo abantu ab'enjawulo okugezaako okukyalira Dr. Jose Chameleone naye ne bayimirizibwa. Abantu abo abali ku Dr. Jose Chameleone oba abajjanjabi ekyategeerekese nti abantu bali mu kutambuza amawulire mangi nnyo mbu Dr. Jose Chameleone yandibanga mwanatu si mulwadde wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Mbu waliwo akabadi mbu Dr. Jose Chameleone waliwo omugagga mwenna gwe mumanyi Juliet Zawedde mbo yamuwa ssente miliyoni eziwerera ddala 600 azinvestinge naye mbo Chameleone ssente ezo n'azikozesa
mbwe bibye era gye byaggwera. Juliet Zawedde engeri gye mumanyi nti season y'abasama komawo ku mugwanga. Juliet Zawedde yakwata ekkubo akomewo ajalambule ku investments kamiliyoni ze yakola mu sente ze yamuwa. Wabula mbu olwatuuse kamiliyoni kwe kutandika embeera eyo genda mu ddwaliro n'oteekawo ebintu by'okuba nti mulwadde mbu mu ddwaliro gy'ali ali mu kwekwekayo olw'ensonga bagenda musaba accountability, mbu bagenda musaba ebyobugagga, bagenda musaba investments ze yakola nga tezirabika nga sente yazikozesa bibye. Kakati nno ago ge twakafuna naye nga si gaffe ng'omukuto gwa Jika Media, wabula amawulire gavudde mu bantu betumanyi nti ddala soosi ntuufu, amawulire agavayo gatera okuba amatuufu. Waliwo n'omukyala Bad Black akedde n'abaako ne posti emu gy'akoze, kanjikutere ku screen awo obeere nga ogiraba. Eyo nga bw'ogiraba ku screen y'omukyala Bad Black yagipositinze olunaku olwaleero ku makya, tugenda beera tugiyisaayisaamu mpola mpola. Bad Black amuposti ye yagambye nti mu July 2024 waliwo omugagga eyajja mu Kampala era ng'apepeya nnyo ne Dr. Jose Chameleone, nti era oluvannyuma Chameleone yagamba omugagga bakole investment era nga tebamuwolooza miliyoni 600. Munnange Dr. Jose Chameleone yalabye omugagga akomawo mu nnaku nga 2 yafunirawo critical condition mpaka mu ddwaliro, era omugagga mbw ali mu Uganda, Chameleone alemedde mu ddwaliro. Era mbu y'ensonga lwaki Chameleone n'abamuli okumpi tebakkiriza muntu yenna kugenda kulaba ku Chameleone, olw'ensonga bajja kuyiwa ddiiru yaabwe. Bad Black yakomekereza ng'agamba nti wali olabyeyo ddi omulwadde eyeerinnyisa akatanda. Statement bw'atyo bwe yagiwunzise, naye nga amawulire agaliwo gego munnange agakwatagana ku Chameleone bikyali mu ŋŋambo. Nagamba amawulire ku social media gatambula nnyo, era mu kutambula ennyo kuno mutambuliramu amawulire amatuufu, weewaawo n'amafu gabeeramu. So kati bino tetusobola biba esingirako mpaka nga tufunye ddala ekituufu nti ddala omusajja si mulwadde nga bwe bakola ki nga bwe boogera. Okusinziira ku sources zo zigamba nti omukulu ali mu kudduka mugagga omu eyamuwa ssente azinvestinge, mbu naye ate ye omuntu oyo Chameleone n'azikozesa ebibye mu mbeera ey'okubeera nga ssente teyazikozesa ekyo kyennyini kye baazimuwa okuzikozesa. Kati omugagga akomyewo asobole okulambula ebituufu Chameleone bye yakola mu ssente, naye tabisanzeewo, wabula Chameleone atandise mbu kwekweka mu ddwaliro. Amawulire si gaffe, mawulire ga mukyala Bad Black nga bw'ogalabye, naye nga updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako mu butereevu ne mu bujjuvu bwazo. Gwe kyoba okola kiri kimu, subscribing atanaba, nawe atanaba kulikinga video eno giraikinge, tubeere ng'ekintu tukikwasaganya malidaadi sana. Kale muzikirize mberekereze, mbagaliza weekend ey'essanyu.